Osi mukazi. Omukazi akusaba ez'enviiri mitwalo 15-20. Please oyo malaya. Duka. Omukisigangana omukuwa. Kasaagala muswaza. Na mutuuziza ng'omuntu omukulu nti munnange labirira omwana muweerere. Naye kiganye. Ensonga z'abasumba mu ggwanga erya Uganda zikutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti ebigenda mu maaso tebisanyusa. Tulabye ebigenda mu maaso naddala eri omusumba Pastor Bujingo ate neera waliwo omusumba eyabizadde omulala. Omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo Mugisha, ffenna tumumanyi omusumba oyo, kyaddaaki naye kooti evuddeyo n'eragira nti omukulu ono akwatibwe ku bigambibwa okuba nti yalemererwa okuba nga alabirira omwana gwe yazaala ebbali mu mukyala omu. Owulira, omukyala ono agamba nti yagamba Pastor Mondo Mugisha nti ensonga zino tayagala ziwanvuya oba tayagala zitwala mu public, era n'amugamba nti alabirire omwana oyo muwala we. Ekintu Pastor Mondo Mugisha kye yagaana, omukyala ono n'asalawo bambi adduke agende mu kooti emuyambeko, era olwatuuka mu kooti ensonga zino kooti n'eragira Mondo nti buli mwezi asindikengayo emitwalo 3 ziyambenga ku mwana oba obuwala oyo. Owulira, naye omukyala ono agamba omusumba Mondo Mugisha yasindikayo akasente ako omulundi gumu, era nga kati wayiseewo emyaka 3 omwana tamulabirira, nga n'essaawa zino omwana agenze mu kibiina ekya primary 6 oba eky'omukaaga, naye nga omukulu talina buyambi bw'abawa. Omukyala ono era yavuddeyo n'abanga addayo mu kooti asobole okuba nga era kooti emuyambako ku nsonga zino, ate ku luno ensonga n'aziteeka mu mawulire. So mu mbeera eyo kooti yalagidde omusumba ono akwatibwe mu bunnambiro, naye ate ffenna tumanyi nti omusumba Mondo Mugisha si ye muntu omwangu okukwata olw'ensonga nti emabega kaweera yaliko waliwo ddiiru ze baakola n'omukulu omu amanyiddwa nga Siraaji. Ddiiru ezo zaali za ssente mpitirivu, balina abantu kigambibwa okuba nti be baali bafeze akasente, naye bwe byatuuka eby'okukwata omukulu n'alinnyawo ennyonyi n'agenda mu ggwanga erya Amerika. Yagenda okudda ng'ensonga zisootingiddwa nga ziteredde, yadde omusumba Siraaji ye yasigalayo nga bakyamukutte mu kkomera, naye ye tebasobola kubanga bamukwata. Naye nga ffe tulinze updates zinavaayo tulabe oba omukulu ono anakkiriza okukwatibwa oba anaasobola okuba nti ayimirira mu bigere bye ng'omusajja n'abanga alabirira omwana we. Ku Prejan Media tugamba updates tuba tuzikutuusaako, likinga, commentinga era mwattu osubscribinge.